nsonga za parliament ejja eye12 naye nga tugenda kutandikira nnyo ku bigenda maaso mu constituency eya Nakawa Division West awali ennyo kati bibuuzo ebingi ennyo alajjukira twali wano nenkutegeeza nti akakiiko k'ebyokulonda kasunsula abantu 8 okuvuganya ku kifo ekyo mu kalulu akagenda maaso era nga bali 8 okuva mu biina ebyenjawulo naye wetwogerera omu ku bavuganya yawandiikira akakiiko k'ebyokulonda emabega kaawo ng'agamba nti bali bonna 7 basunsulwa oba bawandiisibwa mu bumenyi bw'amateeka era ng'ayagala akakiiko k'ebyokulonda kabeere nga kajja mu lwokaano abantu 7 ye amanyiddwa nga Bwowe Ivan ava mu kibiina ekya PFF munnamateeka nti yekka yaba alangirirwa ajjukira nti ekifo kino akiikirira kati mu palamenti eno eye11 amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform ekisinga obunene ku ludda oluvuganya gavumenti ate nti leader of opposition yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament kakati mwami Ivan Bwowe agamba nti Ssenyonyi abalala mulimu Herbert Anderson Burora abalala mulimu Miles Rwamiti Apuli n'abalala kakati omukulu Ivan munamateeka nti bali bwe baali basaba ku mpapula zaabwe nga beewandiisa constituency gye bawandiika mu biwandiiko byaffe ng'eggwanga teyina weeri yagambye akakiiko k'ebyokulonda nti kye tulaba oba bano basaba okuvuganya mu constituency emanyiddwa nga Nakawa West naye nga ekimanyiddwa mu bitabo byaffe eby'eggwanga eri Nakawa Division West okusinziira ku ye agamba these are totally different places era nga ye yekka okusinziira ku biwandiiko by'alina ye yasaba mu constituency entuufu eya Nakawa Division West ensonga ze ziri ki lwaki avuddeyo kati ani amukozesa oba alwana kujja Joel Ssenyonyi mu parliament anyway byonna tuli bamukisa tuli naye akawongezi kuonako olwaliro gwayagala abadde alina ebibuuzo bingi ku nsonga eno kukalira bukalizo otegeeze muno muterere tugenda kubanga tunyumyamu naye baroso tugenda kutunulirako ekifaananyi ekinene ku parliament ejje 12 bwegenda okufaanana given campaign zatandise wiiki eno era nga abanoonya akalulu bakyagenda maaso n'okukanoonya byeboogera babyogera byebasuubiza babisuubiza byonna tujja kubatubira mwami Ivan Bwowe tukwaniriza ku radio for olwaliro neyanziza nnyo muganda wange Kungu okunkyaza ku radio 4 mulundi gwange ogusookedde ddala nsanyuse nnyo era essanyu lyenyina lya muli wa gonja mwoki wa gonja era amwoki era abeera agenda kumulya uli otya mwami Ivan mwendi nkyassa mukama akyakuumye ye gwomu ku beesimbyewo mu Nakawa Division West nzenze yeesimbyewo mu Nakawa Division West constituency Kampala district gwe wekka eyeesimbyewo si gwomu kwabo well I understand muli 8 okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda simanyi nkola nsobi okugamba nti gwomu kwabo tokola nsobi naye era y'ensonga eyanzirusa mu kakiiko k'ebyokulonda okubagamba nti abange buli omu mumwe kye yasaba nze nasaba Nakawa Division West eri mu kipande kya gavumenti era emanyiddwa mu electoral commission era emanyiddwa ne mu parliament era erina n'omubaka agikiikirira ku budde buno bannange bo basaba Nakawa West bino si byebimu byanjawulo Kungu n'abatuuliriza mukimanyi bulungi nti singa wabeerako amannya agakyuka erinnya lyonna erikyuka munnange obeera olina okukola
okuteka ekipande mu government obeera ino kukola gye tuyita deed poll n'ogiteeka mu kipande kya gavumenti oba ekiyitibwa gazeti okunnyonnyola ensonga ezo era bantu bangi nnyo bajja ewaffe nga bannamateeka nga batusaba tubayambeko okubagonjoolera ensonga ezo okugattako erinnya okutereeza amannya okulaba nti tebafuna buzibu n'olw'ensonga eyo yensonga lwaki amateeka galagira nti constituency bw'ebeera nga bagitaddewo eteekeddwa okuba n'ensalosalo ezimanyiddwa nti eva wano nekoma wano oba etandikira wano nekoma wano era constituency eyo erinnya lyayo erimanyiddwa ettongole ne liteekebwa mu kipande kya gavumenti oba gye tuyita gazeti olwo nno nekitegeeza buli omu afaayo okutegeera ebikulu eby'eggwanga okutegeera erinnya lyekyo bw'abeera yagadde ogisaba munnange nze nanoonyereza nga nfunye ekirowoozo ky'okwesimbawo Nakawa Division West nenoonyereza neŋŋamba bannange bagamba constituency bagiyita Nakawa West negeegana amannya gaayo amatuufu nenzuula ng'ekipande kya gavumenti oba gazeti n'ebiwandiiko ebyali mu electoral commission n'ebiwandiiko bya parliament nga biraga nti constituency e Nakawa Division West n'ensaba eyo eri mu mateeka naye neŋŋenda neŋŋamba nti naye tuyinza okubeera nga munnanga abalala be bagamba nti neesimbyewo nabo munnanga ate bo baasaba birala ne babawo ebyange nensaba mu mateeka nga neeyambisa amateeka nensaba akakiiko k'ebyokulonda kampe empapula zaabwe zonna nga bakakasa nti zezo empapula ze baawaayo ne bankolera ne bambaliramu sente ze nali nnyina okusasula ng'omusolo okuweebwa ebiwandiiko ebyo byonna ne babimpa munnange ŋŋenda okubikkula kimu ku kimu nga bonna baasaba Nakawa West ng'era bagamba n'abalonzi ababa basemba batuuze mu Nakawa West naye kati ate awo electoral commission returning officer ate bwe yali abawandiisa ate n'abawandiisa mu Nakawa Division West gye bataasaba empapula ezo ezetujjuza bazituwa nga teziriko kintu kyonna gwateekako by'oyagala era bw'omala n'olayira nti ebyo byonna by'otaddeko bituufu era ebyo kyekyo ekitegeeza ky'oyagala ekikuli ku mutima abakusemba gwabalonda ekifo gwakiwandiikawo neŋŋamba nno etebe si enaabemmanya y'enkoko nembagamba buli omu mumuwe kye yakola ki kyeyasaba neŋŋenda okwekanga munnange nga babawadde ggwe kyewasaba nga babawadde kyenasaba ate nga nange banyingirira kubanga amateeka gagamba singa okwewandiisa kuggwa nga tewaliiwo muntu yenna asabye ekifo ekyo akakiiko k'ebyokulonda kalina okuteekawo ennaku endala ne kayita abantu beewandiise buto ne singa okwewandiisa ennaku ez'okwewandiisa ziggwayo nga waliwo omuntu omu yekka atuukiriza ebisaanyizo ng'era yekka yaliwo bwannamunigina akakiiko k'ebyokulonda kalina okumulangirira nti ayiseewo nga tavuganyiziddwa nti ayiseewo era alondeddwa ng'omubaka ow'ekitundu ekyo aga amateeka bwe gakola ki bwe gagamba so okulonda kutandikira ku ki ku nomination
naye era oteekeddwa okubeera nga kyosabye okimanyi era nga gyekiri. Baganda bange kye bakola kyekuusaako omuntu agenda mu kakiiko k'ebyokulonda n'agamba njagala kubeera deputy president wa Uganda. N'ateekayo empapula nga ziriko deputy president. Tumuyina oyo mu Uganda Taliiwo. Kyengezaako okutegeeza nti obeera obaze bubi era ky'obeera oliko obeera tokitegedde mu mutima mulungi obeera tokikoze eki tokitegedde era oba oli awo okukireeta okutuula ewaka obulungi kyekuusaako omuntu agendera mu kakiiko k'ebyokulonda n'abagamba nti nze ntebe gye njagala okwesimbawo bannayuganda bannonde ya vice president alondebwa kyekyo wakitegedde bulungi. Yeah, but again bwana bowe bw'otunulira ebifo bino ebibiri Nakawa West Division oba amanya ganabi Nakawa Division West ne Nakawa West omuntu wabulija ayinza okugamba talabawo nnyo njawulo akagambo division kokka kanyina kye kakyusa kubanga oli bwagana Nakawa West ayinza okuga nti eno yennyini gye ntegeeza kungu olina erinnya nina erinnya lyange nze Kungu Ali Mahadi Adam. Erinnya eryo wojja mulimu Ali Mahadi abeera muntu mulala mu mateeka. Abeera muntu mulala nnyo kozingo okoze gye tuyita did poll oba nonyonyola lwaki kiri bwe kityo naye ate bwonyonyola bayinza okukigaana. So nze example entuufu ddala eya kino kyoliko amanya nina asatu Kungu Ali Mahad Adam kiteeke ku Nakawa Division West. So bwenzijamu Ali Mahad eno wakati abeera mulala. So kati bano bajjamu division ne basigaza Nakawa West. Ate no n'ekirala obuyinza obujja mu division tebabulina kubanga siffe tusalawo abeesimbyewo siffe tusalawo okutuuma ebitundu bye twesimbirawo. Kati okugeza nyina mu Nakawa Division West mulimu parishes 13. Mu parishes ezo 13 tulinawo Bukoto 1 ne Bukoto 2. Enjawulo eri wakati wa Bukoto 1 ne Bukoto 2 nnyukuta emu ne 2. Naye ate nga tulinayo ne Bukoto constituency Bukoto West nga constituency y'ababaka ba parliament naye ate era netubeerayo ne Bukoto 1 nga parish mu Nakawa Division West. Bagitebete? Bukoto ki? Bukoto 1 because walunanga nti Bukoto West I don't know whether it's true nti Bukoto West ate parish mu Nakawa Division. Nedda Bukoto West constituency. No, not Bukoto. Nakawa wano. Simanyi oba tulina parish emanyiddwa nga Nakawa West or something like that. Yes. Mweri. Because someone after our show in the morning, yagene Kungu. Okimanyi nti Nakawa West ate parish mu Nakawa Division. Nedda gundi Nakawa West si parish. Nenga kyengezaako kulaga nti amanya gano makulu. Tuleme kukiwanvuya nnyo tugambe nti amanya make makulu. Ennyukuta emu esobola okutegeeza ekirala Bukoto 1 Bukoto 2 oba kiraba nti eno north eno south ekyo kyeki bwe kibeera nga kyekiri mu kipande kya gavumenti tokkirizibwa toyina lukusa tosobola na kwetantala kukyusaamu wadde ennyukuta eki n'olw'ensonga eyo y'ensonga lwaki tuliyita linnya si mannya. Mpamu eddakiika katono ku radio 4 called Nakawa West apart from the Nakawa West that is found in the division of Nakawa. Because even the returning officer, as you were signing off our declaration forms, of course at the top they'll give all the specificities, including the code, including the coding of Kampala district, which is 012. Now, you don't have to write all of those. And the returning officer also signed, I've nominated you.
for Nakawa West constituency. It's like saying President of Uganda, and then someone says, no, you didn't add the word republic, it's supposed to be President of the Republic of Uganda. That's semantics. In law, we have a maxim called the de minimis rule. De minimis non curat lex. It says the law does not entertain trivial issues. The law is too serious, it is dealing with critical issues, yeah? So the law has no cure for small trivial issues. And really this is one of such. And the petitioner also knows that really he's on a fishing expedition, but it gives him some media attention and that kind of thing. Maybe that works for him a little bit for whatever purpose. That's what we're dealing with. But it's very clear, yeah? Nakawa West, there is no other Nakawa West apart from the one found in Nakawa division. So there can't be confusion anyway. If there was some other Nakawa West in Jinja, in where, you would say. But there's only one Nakawa West, and it is found in Nakawa division. And that's what we were nominated for, because ultimately the nomination control form, was outed, showing that we have all been nominated for all those details which they put. Nakawa division West, found in Kampala district, which is code 012. They put all of those details in the final document. So there is really no confusion, apart from, somebody seeking some attention, and maybe he has gotten it. Look, in most select... Well, Onunya Tutum, you're seeking attention, 1. 2, you a joker. Sazi. 3, those are semantics. Republic of Uganda, President of the Republic of Uganda versus President of Uganda. I get the code what? It is called de minimis non curat rex. Hey, look at Amateka tegakola ku trivial small issues. Namazangamba, you were on a fishing expedition. Ekisooka njagala kutegeeza nti omukulu oyo yakyusa erinnya ly'ettuufu eryamuweebwa ye Joel Besekezi. Mu 2010 yakyusa erinnya n'ateekako erinnya Ssenyonyi ng'ayagala okwesimba ku bwa Central Youth MP. Era kati yeeyambisa amannya Joel Ssenyonyi Besekezi. Lwaki takyeyambisa Joel Besekezi? Era ne mu kipande kya gavumenti mwekiri ng'alaga nti akyusa aba ayongerako ng'ayongerako erinnya lya Ssenyonyi. Kibeera kitegeeza obukulu bw'amannya n'ekipande kya gavumenti abukola ki? Abumanyi. Kati okuwagala okubumanya ku mannya ge nga y'omuntu, ate nga tayagala kubumanya mu constituency gy'akiikirira, oyo omuntu abeera mugezi nnyo. Oyo omuntu abeera muki? Mugezi nnyo. Ekyokubiri oli musaazi you a joker according to him. Ekyokubiri you joker. Ekyokubiri oli mukusaagasaagamu. Obukulembeze mbumazeemu ebbanga nga Joel tanaba na kulowooza kujja mu bintu bino. Naligero President Makerere nga nkulembera abayizi 5,000. Bwe kibeera ng'okukwe kuzannya, amiina, bwe kibeera ng'okuzannya kitegeeza ku nsonga enkulu zenzize ntaganjula nti omusango gwange gwe yeeyambisa okuyita administrative law boy Ivan and 4 others versus Makerere University. It's a locus classicus in administrative law. Mu ggwanga yonna tewali muyizi asoma mateeka kati ng'asoma administrative law ng'ayagala okuyiga amateeka n'atasoma ku musango ogwo. Ekindowoozesa nti kubanga mwogo omusango era mulimu ensonga za gazetingi ne law making process, kakyali kitegeeza ayinza okubeera nga bambi teyabisoma buki bulungi. Ekyokubiri, okugamba nti kasonga katono munnange weetaaga abantu abamu beetaaga okulinnyisa omutindo gwabwe okutegeera ebintu ebiki ebikulu. Naye n'ekirala alekerawo okugira ku bintu by'atamanyi. Ono munnamateeka bwana bwowe ya practice nzeeko mu kooti ki? Jimbuulire.
He graduated the other day. Nedda. Ya practices mu court ki. Ndi senior we by the way mu byamateeka bwe njogera tayogera. Yes, bwe njogera tayogera. Naye nja kukitwala nti bambi akyetaaga okuyiga. Nene musaba muganda wange Joel abere mukakkamu akendeza amalala. Twamusooka mu public life. Mu bukulembeze twamusookayo. Ate si yasoose. Akendeza amaki? Amalala galiwa wano. Amalala. Ebyo byayogera ago malala. Naye ekyo sikya kitwalako nnyo budde. Ekikulu kya byonna. Katono nnyo. You need to respond ku byayogera. You are seeking attention. No. Oyagala tutumu. Dede tutumu nalifuna dde. Era nti Joel etutumu alifunya ayingidde parliament Jojuzi. We started talking about national issues, serious national issues, as early as, let me remember, as early as 2009, when I was head boy at high school, when we responded to Bududa. Tetunoonya abamu kuffe tetulinganga ye asabuka. Tetulinganga ye. N'olw'ensonga eyo etutumu wano mu Uganda mbadde ngenze mu kooti okuva ku kooti esookerwamu gye tuyita Magistrates Court okutuukira ddala ku Supreme Court. Era mu discussion zaffe nga balooya tasembera na kusembera. ogenti oli senior we mu mateeka. Tayogera mu kooti nga nyimiridde. Alina kutuula wansi. So, in other words, Chokolo kimanyi nnyo okumusinga. N'ensonga n'ekirala saagala mutyoboola. Naye ayogerenga bitono. Naddala ku nsonga z'atamanyi. Naddala ku nsonga z'atali mukugu ku zo. Kubanga n'ensonga eyo gy'ayogerako nagiddamu nno. Omanyi nabayamba ne mbawa submissions. Nembagamba nti tesobola kubeera nsonga ntono. Ensonga eriko erinnya eriri mu kipande nga ye yennyina amanyi omugaso gwayo. N'olw'ensonga eyo twalisaanye twebuuze lwaki omubaka akiikirira ekitundu tamanyi lya constituency ettuufu. N'ekirala Let me hear that. Joel yeetereze yeesulise. Agenti gwa kajjabuzi mu constituency eno. Amanyi najja ddi? Yakugambye we najja. Uno abantu kabamulire again nga sindaba kweyongera. In most elections, whether it be at presidential level, at parliamentary level, there will be some jokers therein. So you'll find numerous people come seek to be nominated and get nominated, but there will be some who are there for the jocular, what some people have called the nuisance factor. And really, this is one of those, somebody who has just come into Nakawa West. He has no idea where. Come into Nakawa West, you have no idea. No, well, he would have contested because he knows clearly that what he's saying is non-consequential in this matter. Yali badde addressing ensonga eno. Kyenkuvugamba nti omukulu yeesulise. Kati ebyo byayogera. Naye wawo n'ekintu ekitera okunsanyusa. Wali obeddeko mu ttawuni ng'otambula. Ng'oli awo entindo awo otambula n'osanga omulalu. Mwana wattu yalowooza gwe mulalu. Omulalu buli bwandaba nze. Yes. Nyambadde suuti yange, nyambadde ngoye ntambula. Agamba laba omulalu ono. Ate nga yeye mulalu. What do you mean? Kongo tugende maaso. Ampuliza Kongo ndine mwami Ivan Bwowe nga ono yomukuba. Anyway, ndoze kigo mukikozesa bubi kubanga yeyeka. Okikale yomu kuba asunsuddwa. Era ne bakakasibwa akakiiko k'ebyokulonda nti bagenda kuvuganya mu Nakawa Division West. At least okusinza akakiiko k'ebyokulonda. Naye yaga nti yeyeka omutuufu eyasabye mu kifo ekyo. But njagala katunonyo tudde waliwo tubadde bwana Bwowe. Ebigambo byogeddwa omukulu ono yagali tuve, but let's look at them. Tell us about this role. You said Dimi what?
it is called de minimis non curat rex. Egamba etya mu mateeka etegeeza kubanga agambye eyo rule eganti amateeka tegakula ku buntu obuli trivial small issues. Kitegeeza ku buntu obutono amateeka tegeetabaamu mu buntu obutono, naye nze nawabula ne ŋŋamba ako si kantu katono era kintu kinene. Ekisooka nti eryo erinnya liri mu kipande kya gavumenti gazette. Buli ekigenda mu kipande kya gavumenti kibeera kikulu, kubanga waliwo ensonga lwaki bakwetaaza okukiteeka mu kipande. Omuntu bw'agamba nti constitution y'eggwanga mu nnyingo 63 eragira parliament okuteekawo constituencies, etteeka ly'ebyokulonda ne ligamba nti constituencies zibeere n'amannya era ziteekebwe mu kipande kya gavumenti. Ekyo nno tekibeera kitono, tekabeera kantu katono. N'ekirala bwe tweyongerayo ne bagamba nti nga tweyambisizza ekipande ekyo n'amannya ago, ababaka beesimbewo basabe okukiikirira ekitundu ekyo kye basaze ne bakituuma erinnya mu parliament, ogende obakiikirire obage amateeka ku lw'eggwanga, okole ku mbalirira y'eggwanga, olaberabe obere kalabalaba wa gavumenti. Ekyo kintu tekibeera kiki, era nekikwetaagisa nti bwe babeera ne babeera bakulonze mu kitundu ekyo kyennyini kye babaze nti bakuteekera mu kipande ekya gavumenti ne bagamba yegwa omubaka akiikirira ekitundu kino, n'otwala omutwe gwo n'okwata bayibuli oba n'okufuna ekitabo Korani n'olayira nti nze gundi kaneweko ekifaananyi nga bwe nja okulayira, nze bwowe Ivan ne othi nga bwegenda mu maaso nga bwerambikiddwa mu mateeka. Ekyo tekibeera kitono, era singa kitono nnyo teyali kisabye, era okulowooza nti ebintu ebikulu ebyamakulu bitono yensonga lwaki bagenda kunnangirira nga omubaka ataavuganyizibwa. Okay. Bwayogera ku fishing expedition, what comes to your mind? Omanyi nagambye ebigambo byayogera tamala kubirowoozaako, oba bwabyogera teyeewulira, teyeekuŋŋunta. Fishing expedition kibeera kitegeeza tewabeerawo kintu kyonna kiriwo n'ogamba kyekuusaako nga okusuula ejjinja mu kasaka, olabe kye kinaakola ki ekinaavaayo. Ensonga eno tetuli mu kusuula jjinja mu kasaka. Ensonga eno gye twogerako ngimanyi. Ensonga eno y'amateeka era abagezi bagitegedde, naye ababadde batagimanyi bambi abafaayo bayagadde okugiyiga era abagiyize bagikoze eki bagiyize. Naye omuntu abaana b'ebuddo bayimba oluyimba lukadde nti omuntu nga mugezi ayigira ku nsobi z'abalala, omuntu nga musiru ayigira ku nsobi ze. Kagamba katya nti omuntu nga mugezi ayigira ku nsobi z'abalala, omuntu nga musiru ayigira ku nsobi ze. Ono president wa Common Man's Party mu lwokaano olwo alinamu candidate amanyiddwa nga Miles Lwamiti Apuuli. Nabadde naye ku mukutu ogumu n'angamba ebigambo bino. I don't know what you think about them. Ku nsonga yo yemwe. What did you apply for as a party? Nayombeseza Honorable Lwamiti
ongambye amaaso nga mamyufu ennyingidde wano ye muntu gwe nayogedde naye kusimusa wakoze eki namuyombeseza. You were bitter with him. Why? Nja kungu ebyafaayo tebiggwayo mu nsi neera abantu balina emikisa neera obukulembeze Katonda ndowooza ya bugaba. Namubuuziza mbuulira wajjuzaamu constituency ki n'agamba Nakawa West n'agamba nani nzijjuzaamu ng'ekigambo division ngenda nakukiteekako omwana yani nanjye n'agamba tokiteekako tekimatalinga si kikulu kyesonyiwe. Omanyi leero nyina kuba mu Nakawa ate Lwamiti ye mutegesi ate mubuuza tutegese tutya enkya Lwamiti n'angamba musibye mu stress batutwala. Miles Lwamiti candidate wo mu Nakawa Division West. Mbadde njakulumba electoral commission nga ndi mukama wajjuziza ki mwajjuzaako ki nti Nakawa West amaanyi gampedde nawulidde ennaku ngane Miles. So Miles yagenda nti yasiibe mu stress. Ni mu stress babatwala bantwala nimuga wajjuzaako ki constituency kinti Nakawa West yali agenda teeka division nti amwana yali amuliranye nambwe atokateekako tekeetaagisa. Presidential candidate Munyagwa jatotodde emboozi ye kuseseza bwekyo ne muganda wange Lwamiti apuli mbadde siyiza butaseka agambye omwana yamugamba atofaayo akusika kulu naye ni mu stress bantwala abasajja ng'oba amazeeko emirembe. What do you make of that? Munyagwa ekisooka Honorable Munyagwa musajja mugezi nnyo era musajja mwesimbu nnyo kubanga kizibu nnyo okusanga eyo level of honesty ne maturity mu byobufuzi byaffe wano mu mawanga agaakula. Singa omusanvu bonna ba issuinze edda statement ku nsonga eyo ne bagamba nedda omusajja muki mutuufu oba abamu singa bali mu office za government singa balekulidde dda bebo ye yenkole yaba statesman ne ba stateswomen. Jojuzi abakulu mu BBC abamu ba resignings olw'oku editinga speech ya president wa America Donald Trump. Naye tuyina abantu abakuba ebirayiro ebikyamu ne babiwa electoral commission naye nga bo balaba si kikulu okukola ekirayiro ekikyamu era nga bo balaba si kikulu na kukkiriza nti baawaba. N'olw'ensonga eyo bannange mbasaasira ate obasaasira nga gwa abatadde ku mbunkenke munnange nyina okubasaasira naye era nensaba nti kino bakiyigiremu tunagenda okukomawo 2-3 nga bamanye ekyokukola naddala mu kusooka okwekenneenya ekipande kya gavumenti. Oyagala kulangirirwa nga omutuufu bwe kiri otya competition otya okuvuganya sitya kuvuganya naye empaka zonna zibeerako n'amateeka gaazo. Oteekeddwa okusooka nga amateeka agakutwala mu mpaka ezo gatuukirizza olyoka ovuganye mu mpaka si bwe guli bwe kiri kati bw'obeera tewavuganya amateeka tewagagoberera ate lwaki bubira wetaba mazina g'enkima nti nkugambye bulungi nakunyonyodde bulungi wano nti bw'obeera olunaku olwa nomination luwedde etteeka bwe liti bwe ligamba nga tewaliwo muntu yenna alabise kwesimba ku kifo ekyo akakiiko k'ebyokulonda kaddamu ne kakola ki ne kalanga. Naye singa wavaayo omuntu omu ng'alina ebisaanyizo byonna omuntu oyo bamulangirira nga eyeesimbyewo unopposed era n'alondebwa okukiikirira ekitundu ekyo
n'olw'ensonga eyo okulonda kutandikira ku nomination. Okay. N'olw'ensonga eyo city ya competition nenjagala abantu bonna abasaba Nakawa Division West baje tukole ki nabadde Anderson Bronaga nti gwe yakugerageranyiza ku kinyonyi nti oli nnyonyi etalima muwemba ennyonyi yagala okutwala byetakoleredde. Mwana watu ayinza okubanga mutuufu ndi nnyonyi naye wawe ekinyonyi kye bayita empungu. Empungu ene etumbira ennyo mubire. Etumbira nnyo mubire naye eraba wala. Kati omukulu Anderson mutuufu ndi nnyonyi naye ndi nnyonyi empungu oba gye bayita eagle. Kati bw'obeera totadde nnyo budde mu kunoonyereza na mu kuyiga obonyaabonya mitwe obonyaabonya magulu na mikono. Mukulu Anderson ayinza okubeera nga yakozeseza maanyi naye nze nakoze smart. Tekitegeeza nti saakoze, kiba kitegeeza twasalawo okukola enkola ey'enjawulo. Tekitegeeza nti abantu abakola smart babeera tebakoze nnyo, naye buli omu asalawo kyasalawo okukola ki okukola. Ani akozesa okulwanyisa ssennyonyi n'abalala abali mu race eno? Munnange mbadde neegomba okubeera omubaka wa Parliament okuva 2016. Nongamba kukosa ku nsonga nedda kyengezaako okutegeeza nti Parliament sisoose kugyagala kati nagyagala ki kuva dda era mu bululu obusimbyewo ne mu kipande kya gavumenti osobola ogendayo mwendi naye nga bampangula emirundi emeka egyo gy'emyaka 10 ne ku guno omulundi tekikyuse. Nasazeewo ku luno nesimba Nakawa Division West. Nina interest nga nze omuntu okukiikirira abantu b'Nakawa Division West. Naye n'ekirala tewali ankozesa, neekozesa kubanga ndi muntu ayagaliza era eyeyagaliza. Saagala mpuliddeko abamu nga bakozesa enkola ey'obujega ey'ekijega gyempita ey'ekijega okugamba nti gundi amukozesa. Bw'abeera ng'omuntu ankozesa ye yabagamba bateekemu nga bo bennyini ye yabagamba bateekemu Nakawa West era bakuba ekirayiro nti ebyo bye bataddemu bituufu bateekemu constituency etali mu mateeka, omuntu oyo ankozesa abeera w'amaanyi nnyo 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 era nange embeera mu mutya. N'olw'ensonga eyo emitwe gyabwe gye gibabonyaabonya. Well, you interfaced with the commission. They summoned or they invited all of you after you receiving your petition. Akakiiko kabagambye ki? No, akakiiko kawuliriza contentions zange naye akakiiko kansanyudde kubanga kaadde kambuuza nnyo ebibuuzo kubanga eno y'ensonga esoose mu kakiiko k'ebyokulonda ku nsonga eno. Kati n'olw'ensonga eyo twabadde buli omu ayigira ku muki ku mulala. Nembagamba nti nempayo empoza yange nembalaga ebiwandiiko by'akakiiko k'ebyokulonda nembalaga ekipande nembagamba nti nze kyenziza okukola olwaleero si kugamba bali nti tebabawa Nakawa West naye nze bampe yange ekola ki gye wasaba gye nasaba nabo babawe gye baasaba nabo babawe gye bakola ki gye baasaba kyekyo oyagala babawe wagambye akakiiko k'ebyokulonda bano omusanvu babawe gye baasaba Nakawa West bavuganye gwe nawe bakuwe eyiyo gye wasaba Nakawa Division West. Era nembategeeza nti mu nsonga eno wammanga tewaliiwo magulu abiri eno n'eno, either banominatinga Buchamu nze bwowe Ivan
banominatinga Bucham oba baba nominatinga mu butuufu oba banominatinga mu butuufu ne baba nominatinga mu Bucham. Electoral Commission erina omukisa okusalawo naye ensonga eriwo nti constituency tewaliwo n'omwagijjeewo naye constituency eyo erina erinnya lyayo ate litatandise kati eryatandika mu 2020 n'olw'ensonga eyo ekyenjawulo ekiriwo nti bannaffe bo baasalawo kusaba constituency endala naye nze gye nasaba ye Nakawa Division West. Era tekiri mu byabufuzi kubanga constituency eyo tebagitereddeewo nze oba omulala yenna. N'ekirala si kituufu nti bambi njogerera omuntu yenna. Omulamwa gwe tuliko olwaleero gubadde gwa petition era nga omukulu kungu yabadde abuuza ebibuuzo n'enziramu okusinziira ku bannange bye babadde boogera. Olw'ensonga eyo sirina gwe njogerera wabula mbadde nziramu obuzzi. Ekyokubeera nga kiseera kya campaign era tewaliwo budde bulala bwonna bw'obadde ogenda kumanya nsonga eno kubanga twewandiisa nga 22 na 23 ebiwandiiko n'embifunanga 6 petition neekola ki neegendayo. N'olw'ensonga eyo kyabwenkanya okugamba nti ensonga eno nabadde sisobola kugyogerako omwezi gumwe emabega. Ebisinga mbyogedde kaseera ka byabufuzi naye amateeka tegategeeza nti kabira kaseera ka byabufuzi amateeka gateekebwa ebbali tukole ebyobufuzi ate nno ne politics gwe tulimu mu kacyo kano era ina kwesigama ku mateeka. Tetusobola kwagala kukola bintu biri mu mateeka ate tugasuula ebbali oba oliawo singa amateeka tegagenze mu ekyo kye twagala. Neeyongera okubebaza okubeera ku mikutu gyonna n'okuwuliriza era mbagaliza okusula obulungi abalwadde mbasabira Mungu abasuuse ate nammwe abayita mu mbeera enzibu ez'enjawulo Mukama abawanirire. Mukama abawanirire. Nze Adam Kongo program gw'ensonga bw'eti bwebadde ne mugana wange Ivan Bowe tujja kuba tukuba byonna bina bigenda maaso mu nsonga eno ng'akakiiko k'ebyokulonda kamaze okusalawo